Niate tulabye omukulembeze w'eggwanga juzi wavuddeyo n'agamba ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga eby'emmwanyi agira abyesonyo byogerako n'agamba nti no all coffee farmers bakole registration. Ye His Excellency the President Kremu yegamba etya nti yabategeeza nti bayina kuba mu registration wabula sosi kuwa license. Enjawulo zero. Nti Omuganda yenna okusobola okubeera under our arms oba under armpits ateekwa kuggyibwako bugagga bwe buno ne tusooka tusobola okumufuga nga akyali wansi nga mwavu. Bw'otunuulira ekitongole kya NADS temwalimu kalungi konna okuggyako okuyamba abayivu n'abo abasobola okuba nti abanalwanda abeekweka mu kyo ne babanga essente bazibbira muli. Nzirayo ku nsonga yaffe eri okutegeeza nti Buganda n'obugagga bwayo mwe twali tuyita mu by'obulimi kyali kagenderere abo kututta n'okutuggyako ebyaffe. Kaakati bw'agamba nti ntegeeza Peter Charles Mayiga ebintu bya bino abiveemu era should stop immediately okwogera ku nsonga ya license okuba nti buli muntu yenna yeewandiisa n'okumanya omulimi waali. Njagala kubuuza sinnawulirako His Excellency the President bw'ayisa tuteeka kuwandiika biraalo biyankole ekikoli mu kibaateekawo n'ekyenyinya lw'ekirituula watukuvu ensi etabanguke. Bwe ntunuulira enfuga yammwe teyawukanye nayabakanywa musaayi bw'obota aba bakulembera. Naffe tubuuza ekintu kye kimu. His Excellency the President mu kusembayo okwo n'okugolooba kwo olaze amaanyi mangi nti ate era oli w'amaanyi n'olina amagezi mangi naye ate okulembesezza byakulwanyisa so si bwongo obukubanjibwa. Mutufudde abasiru abagwegwenyifu Abaganda n'abamawanga abasigalidde naye nkutegeeza immortality gye muzimba etambulya mu descendants yammwe nti ono bw'avaako ono yabaddako neyo 50 years plan gye mwakyusa nefuka 100 years plan nkakasa nti eyo si ya Katonda eyo yabalya mmere nga mwe ba Museveni abakyali abato b'ebirowoozo mu nfuga n'enkulembera. Singa balakira ne baleeta ebiteeka ebitategerekeka ng'ebyagala okuddamu okufuluma ebikwatagana ku ttaka, ebiteeka ebyagala okujja ebikwatagana ku mmwanyi, ebiteeka ebijja bikola ku cultural institutions, biteeka ebijjajja nga tebikwatagana naye nga birumba kutunuulira nti emabega waabyo byagala kusaanyawo bwakabaka bwaffe. Eyo ye dikoyi Munnayuganda gy'asooka okutunuulira era gy'oteekeddwa okumanya nti okukyukakyuka kw'ensimbi n'okuweza kwa nnoti okuba nti eyongera waggulu nteekateeka ya gavumenti butya bwegenda okukwavuwaza so si kugaggawaza. Okutegeeza nti essente bwe zinaalwa ku mobile money oba ku bank account nga tezikoseddwa gavumenti neba n'obuyinza obubowa essente ezo oziteeka mu byayo. Amakulu kye yatulaga kiri ekintu kimu tebaddewo ku lwa mwana wa muntu ebbanga lyonna kakyangejja mu buyinza. Ekyo kyetegeeza kitegererwatu. Amateeka gonna gayambye abatudde mu gavumenti okubba omuntu wa wansi ettaka lye okutwalibwa. Onfuna bulungi? Olwaleero gwe bw'oba oyogera kino kiri wase kyenkana ki? Nange mbuuza bannayuganda tuddemu tulinde nti balongoosereza ttaka lyatera 1928 tuddemu tuwandike tuyimire n'ebipande byaffe nga tutegeeza His Excellency President nti mwagala kubba ku mayiro akenda kali akasigalawo nga kabaganda abaliddawo kubanga Obote bw'atudisimantulinga 667 naye yatunuulya ettaka lyonna n'alifuula public land. A very good morning all our listeners and all our viewers. Mwebali nnyo kwekumira ku mpewo the Flashlight Channel Uganda awamu ne ku website www.ug.com. Twebaza Omukama obulamu bwatuwadde okutusiga nga tukyali balamu. Twebaza nammwe mwenna mikwano gyaffe abanabulaaya abanayuganda Central West East mwenna twatumiddeko nnyo okutwalizaamu nammwe abali mu Kenya. Mwatugamba kawo juzi nti mutabani wa Nadulisinga ajja mu parliament ye Kenya reason kapase mwagisiima so tubebaza all our friends abali mu Nairobi abagwa nnyo programs zaffe namwe abali Bulaaya abasinga nnyo okutwagala. Tukyebaliza nnyo Mukama okuba nti tuli balamu. Kwe tuli ku mpewo obaweereza n'omwatabani w'olutabaalo Sulemani Jakana honorable waffe gwe tulina. Mwebale nnyo omugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Uganda nga bwetwabagamba nti Uganda yensi yokka eva tetakwa mu birungi byereere naye nga ate ebibi ebisinga ebirungi.
ate sooka n'okubetondera abalabyeko program ya Honorable Juice yaliko eddoboozi eryo naye nga all problems are solved. Musigale ku mpewo nga mutuuliriza. Kyetugenda kunaku olwaleero twogezako kwebuuza gavumenti ya Uganda ebintu byonna byonna byeyisa biba mu mateeka teba mu mateeka. Bamala byekanyako oba nedda oba it's an individual thinking n'avaayo n'agamba kibe nga bwe nkyagala nga Bible bete okwogera. Kakati twetaaga kwebuuza nti Land Assessment Bill mu ggwanga gw'olowooza atuuliza ate atulaba egenda kikanagweramu kowa. N'ekyokubiri amawuliddeko mu abalina essente mu mabanks abalina sente ku mobile money gavumenti yayisiza etteeka kasita zoza myezi 6 nga ziri ku account yo gwa mobile money mobile phone oyinza obutaddamu kuziraba bajaze kujjako awo simanyi ekiddako namwe abalina sente mu banks bagamba gattako oba gira ng'okendezaako but once ziweze emyezi 7 nga zikyaliwo bagenda kuzijjayo gavumenti ezikozesa ebyayo. Neffe twebuuza betaaga tudde mu guli omulembe omukadde nga tusima binya mu nsuwa nga tukweka nkweke nga bwe kyali nanga awo simanyi. N'ekyokusatu mweno program tugenda okusigala nga twebuuza ku abalimi b'emmwanyi. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga akibaddeko nnyo ekyo ky'emmwanyi naye ate n'omukulembeze w'eggwanga niyagamba bonna abalimi b'emmwanyi balina okweregistaringa. Netwebuuza ekyo kitegeeza ki ate tuddawa. Kofe netugamba katugendeko owa Honorable Suleiman Jakana Nadduli ye atuwe opinion ye y'ebintu bino abiraba atya ate alowooza bigenda kugwerako wa. Honorable tusimye nnyo okubeera nawe olunaku olwaleero okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda era nsaba obuze kuba tulaba ate n'abatuuliriza. Banna Flashlight channel ebbanga lyonna tusigala nga ffe bamu. Bible kyega nti ne buba enkya ne buba eggulo ne bukola olunaku olulamba. Abaffe n'oli yageresa n'agamba nti ensozi tezisisinkagana naye abantu bo basisinkagana. Kyenva mutulaba entaka era nga tuliseganyizza obwanga gye muli ku nsonga ezitali zimu ate ezitali zakkalwe wabula okuwa kw'ebirowoozo nga akatundu aka-17 kakuwa obuvunaanyizibwa nga kakutegeeza mirimu kiggwe nga omutuuze mu ggwanga gy'oteekeddwa okutunuulira ku ggwanga lyo singa liba liwaba. Nabwe kityo okujja mu maaso gammwe si nsobi ate era si bulabe ate era si kusambagana wabula ebirowoozo bwe tubiwa ate tetugattaganya ki kye tuyinza okuggyamu ly'eggwanga erikula n'okuwa ebirowoozo ebigattaganya obuwangwa n'ennono amadiini gaffe abaffe n'okutunuulira state ya development mu ggwanga yalibadde etambula etya. Banna Flashlight channel amannya nze Jakana Nadduli ate era mutabani w'olutabaalo. Ebbanga lyonna nja sigala nkyekimu njagalira mu element wawondabira nga tutunuulidde bibiina kala oba ggwanga. Nsuubira n'ekisembayo bulungi kuba sinza kukeera nkya nega nti baba banoonya basserulungi nyinza okukeera nkya n'embeera ku mwanjo naye amakulu nti twala birowoozo ojjemu kyojjamu ate era ow'ekirowoozo kyo naawe oluvannyuma kubanga mpa disclaimer egamba nti sijja wano nga nze asembayo wabula ebirowoozo byempa bisinzira ku butya bwendaba eggwanga lyange ate era lyalibadde litya n'abagezi abasigalidde nammwe ne muwa ebirowoozo byammwe ne tusinzira ku byo okusobola okugattaganya ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ate n'abo most especially abava mu ggwanga Buganda sinza kubalekayo na kubategeeza nti mu abenda ya Nakalaama ebizibu bisinze kutambulira wano ne biddamu okusaasanira states ezisigalidde 13 ezikola obuwanga 11 olwaleero mu ggwanga eryawamu ba mu buyungu eryawamu. N'abagaliza emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna n'okubategeeza nti siri wa kukyukakyuka ate era siri mu kyo ng'okujjako zze n'ebirowoozo ebitegerekeka loga nti bw'otunuulira ensonga eno bwana Nadduli osuubira kyalibadde kiteeka kuba kitya. Kale omuntu nijja okujja obuufu Bible kyega nti wange gwe Daniel bikka ku bigambo sinakabonero ku kitabo mazima ddala kisa ky'enkumi lwe kinaatera okutuuka agenda kubaawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. N'abagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Amina. Naffe tunakwagiza emirembe gya Katonda emirungi ng'oweereza ensi yaffe Uganda. Ono tugenda okutandikira nga twetaaga okumanya
bana Uganda tukimanyi bulijjo nti nno future ya Uganda ever ebadde mbya bulimi. Future Uganda ever tubadde nnyo ku mmwanyi. Batata baffe bamama basomera ku sente ya mmwanyi. Byonna bye tufunyemu ebisinga mu ggwanga bibadde mu mmwanyi. Naye ate tulabye omukulembeze w'eggwanga juzi wavuddeyo n'agamba Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga eby'emmwanyi agira abyesonyo byogerako n'agamba nti no all coffee farmers bakole registration. Ekyo kitegeeza ki okweregistaringa? Njagala okutuusa okwebaza kwange nga tera gwe mulundi ogusoose eri Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga nga sitaddeewo ate mabega kikiriyo wabula okumutegeeza nti ateekeddwa okuluma ogw'engulu n'ogwa wansi okukakasa nti ng'oggyeko biki bye batunuulidde na baki abantu baali badde basaana okuwulira naye quality kyerina okufuluma mu muntu ku ebyo ne reasonability erina okussibwawo ng'omukulembeze ku nsonga ezimu ziteekeddwa okunywererako. Nabwe kityo ntuusa ebigambo byange eri His Excellency the President nti okutunuula nga bwe yavuddeyo ne mulaba ku TV ng'ayogera eri Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga n'amutegeeza nti tali wase era tegwanidde and he should stop immediately okwogera ku nsonga z'emmwanyi nga ye His Excellency the President Kiremu yeegamba etya nti yabategeeza nti balina kuba mu registration wabula so si kuwa layisinsi. Enjawulo zero wabula bwe natunuulidde His Excellency and his expression psychologically nalabye nga waliwo ekikyamuluma ekiragwa nga Peter Charles Mayiga Katikkiro bwakabaka bw'e Buganda kyalengedde ate mu maaso oba oli awo nga kwasinzidde okumutegeeza nga Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga okusinziza ku ekyo kye yabadde ayogera nga kiwa amakulu malala nga ne His Excellency the President alaba amakulu malala. Naye President bwe yabadde ayogera yalaze emabega we nga kingi kyakwese ogulinga omutego ogwagala okututusibwako ku saidi yaffe bannannyini kulima mmwanyi. Ebbanga ddene nze ntegeeza Obuganda n'abasigalidde abali mu ruling party ne bannannyini buyinza na buvunaanyizibwa mu buweereza bwabwe most especially His Excellency President nti Buganda baagisanga erina bweri obutafaanaganako na bbalamu gwe baasindise n'agamba nti Uganda gisanga terina kyeri n'agifuula ensi n'endaba nga entegeera ya bbalamu nto ate era ng'asaasirwa. Kaakati na kino bwe kiri nti baasanga Buganda status yaffe nga bye tujjamu bye tuyita cereal crops n'ebyo bye tuyita long term business oba crops zituteekawo baasanga emmwanyi tuzirina, twalina cotton, twalina pamba n'ebisigalidde bye twalimanga nga income n'amatooke. Mu kusembayo kwakyo abo bwe bajja ne pulaani yaabwe yali egamba etya nti Omuganda yenna okusobola okubeera under our arms oba under armpits ateekwa kuggyibwako bugagga bwe buno ne tusooka tusobola okumufuga ng'akyali wansi nga mwavu kubanga omuntu alina essente tafugika. Abo bennyini baatandika n'Oweekitiibwa Kiwanuka gwe baasooka okuba minisita ne bamuteeka mu nsonga ezo nga ze specifically ku nsonga z'ettaka okuzisuula mu Bwakabaka bw'e Buganda eyasikirwa Sam olwaleero aliwo so si mu myaka wabula ate mu kusikira mu kuwa embeera y'okwonoona. Ne batuleetera Professor so kati olwaleero mugenzi eyatandika ekibiina kya NADS gwe baatuleetera wano yakajjaafe wano Professor Kisamba bwe bamuleeta oyo yajja specifically kutta bulimi bwa Buganda bwonna gye buli. Nkiddamu Professor Kisamba Mugedwa yajja wano nga Museveni amututeze okutta buli kimu butya income bwegenda okudeterioratinga n'abanga yakola omulimu gwe n'agutuukiriza. Bw'otunuulira ekitongole kya NADS temwalimu kalungi konna okuggyako okuyamba abayivu n'abo abasobola okuba nti abanalwanda abeekweka mu kyo ne babanga essente bazibbira muli era gavumenti yateekawo ministries mpitirivu
ng'olabanga ezaalikoze nga baatya essente zitwala direct naye ng'ate bazawolera mu ministries. Kisamba Mugerwa omulimu yagukola era n'agutuusa. Nzijukira ekitiibwa Naddu yategeeza president nti olese ekigambo kya NADS naye nze nafuna certificate nga nsinzidde ntaawo ey'ebyobulimi. Naye bwe ntunuulidde ekibiina kya NADS kye mutaddewo ekyo muleese kyammwe bayivu kigenda kuyamba muyivu yekka owa wansi tekigenda kumuyamba yadde akatono bwe kati. N'amutegeeza nti okutte ekkubo funga gwe mulwanyi munnange unless nga waliyo interest ekuli emabega naye ekkubo litukutte kyamu. Kisamba Mugerwa n'asituka bukubirire n'ayanukula Naddu nti ebyatigera tenza kubiwakanya professor alese Ensonga ate mu abataasa omugenda kubanga munyonyola ki. Njagala okubuuza professor Mugenzi kaso muzimu gwe guwulira yali ategeeza ki mu ekyo operation world circulation egenza okujja kaali kamwa ka his excellence president n'agamba nti ngenzo kitunanga NADS terina kyeyamba n'abalimu bonna babbi n'ekitongole kya agriculture n'aleta operation world circulation. Wabula wano yakola ekintu kyekimu nga bwe yagamba nti this is a fundamental change not just a mere change of the guards. Ate olwaleero tukitunuulira it was just a mere change of the guards. System yasigala yeemu operation world circulation. Nzirayo ku nsonga yaffe eri okutegeeza nti Buganda n'obugagga bwayo mwe twali tuyita mu byobulimi kyali kagenderere abo kututta n'okutujjako ebyaffe okusigala nga tuli mu mboze n'ab'ebitundu ebiramu 13 bazze bazimaamira mu maamira yeemu. Kino Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga kyeyalengera n'abaako kyayogera bwe guba nga omwoyo gwe kyegwali gusoma nga n'omubiri kyegwali gugamba yali mutuufu ebitundu 99 ku buli 100 ate his excellence president yeye mukyamu nga n'okwogera kwe kwali kulaga waliwo omutego oguli munda gwayagala otuusa ku bannayuganda most especially Buganda region. Onfuna bulungi kaakati bw'agamba nti ntegeeza Peter Charles Mayiga ebintu byabino abiveemu era should stop immediately okwogera ku nsonga ya license okuba nti buli muntu yenna yeewandiisa n'okumanya omulimi waali. Njagala kubuuza sinnawulirako his excellence president bw'ayisa tteeka kuwandiika biraalo biyankole nga buli mulimu yenna mulunzi yenna n'enteeze mu kiraalo baziwandiike. Abaffe adduse ku ffe balimi bamwanyi mu Buganda wano jjo lyabalamu akawuka kegundi bwe kajja akakasooli twakuba omulangi tugaa nti his excellence president byonna nebibadde mu Buganda biwedde kati abantu badde balimidde kasooli nga kwe basibidde amakanda ate naye akawuka bwe kajja ne tugaa nti akawuka ako ka Museveni direct kubanga mukulembeze yenna kitwala kinene okufaira eggwanga butya bw'ogenda oddikuza. Lwaki bwe wajja ate ggwe ebyaffe ebya Buganda bye byaffa ne bisasika. Na kino bwe kiri okuwandiika abalimi b'emmwanyi tekiri mu bulungi bwonna central government bweyinza tulaga wabula kintu kimu bwe beeyagala tutegeeza nti kyewandika kituufu yali badde esoose tulaba nnimiro za operation world circulation bwe ziri niga nti abaayi okusinza ku income gye tulina mu ggwanga we tutuuse ne status ya operation world circulation kati akatale ke tulina kanene tutuuse ku level eno. Twaga tuddemu tuwandiise ku bantu baffe twongere ku mutindo nabwe tugenda osobola okuyisaamu esente zaffe nga tugattayo basobole okwewola balime okulima okulungi. Government etaddewo policy bweti tractor tulese tractor 15,000 buli mulimi omulungi tujjamu tractor yabweri alime asasule tractor eyedde bwe kyali badde. Olwalira akunyonyola nga bwe tunoonya aba license abagenda okuvuga obugaali abasuubulaga neeyo bonna beewandiise oyo akunoonyamu kimu baamutegeeza nti obusuubuzi obulinga obwo bwe buyimirizaawo Buganda obutonotono naye ayagala bukokoola ya bujjeemu abo nkubuuza lwaki ente n'ab'ebiraalo tannabawandiisa na buli mulaalo gyali tumanye ente zaalina omuwendo ekyo kyo bakiyita batya naye atwanukule nabwekite buli Muganda gyali ne his excellence president nabina ebigambo bigidda gy'oli ddayo weetegereze constitution yo bulungi ya 1995 boddayo mu katundu aka national objectives and directive policy principle policy state policy zikunnyonnyola akatundu okuva k'omwenda mpaka ke-11 butya omuntu bwali involved ne government ye ne development bigenda okutambula. Ebyo mwabyerabira bisoma bulala mu constitution. Nange kyennabuuza ekibuuzo bannalwanda mmwe abatufuga mulinayo ka constitution yakamu ak'omunda ke mwabaga nga mukamanyi nga si constitution gye tulabako n'eyaffe n'emimwa gye mwatuteerawo nga bw'otunula ino ga nti kitabani kya Naddu kitandise okuwaba
tulina okukijjawo ekyo nga bwe twogera ku policies zino nammwe ne muteekawo policies ezammwe abaffe enkiiko ze mutuulamu za kyana kito ezo ezakaffecce teri ggwanga litalina kaffecce teririyo teri ggwanga litalina kyanda ya nakalaama naye bino byonna bye muteekawo bigenda kwetoola bidda ku migongo gyammwe nga tewaliiwo muntu yenna gwe mutunuulidde era gwe mugenda kunenya okuggyako mmwe anlesinga ekikoli mu kibatambulirako ekyategeezesa Pawulo nti tambula ove mu kibuga kino ekitta bannabbi kikolimiddwa ogende mu nsi ey'abamawanga baali bakolimira Bayisirayiri kutta Bayisirayiri nga batta Kristo bamukomerera ekikolimo ekyo kyekibaliko abaffe embuuzo ekibuuzo kye kimu lwaki buli we mutuulanga mmwe abatufuga ate eggwanga litabanguka ekikolimo kye baateekawo n'ekyenyinya lw'ekirituula watukuvu ensi etabanguke bwe ntunuulira enfuga yammwe teyawukanye naye abakanywa musaayi boobota aba bakulembera baamiini of the stake ennyingo namba 7 ga redressing all the errors committed by the past regime situla ennyingo eyo kennyini ogirwetinge ku kye tuyita national objectives and directive state policy principles otunule ennyingo ezo eziri mu constitution ozitegeke ogambe nti eggwanga likwata kkubo ki nga temunnawaba mutudde ku miteteme gyammwe munywa ate era nga bwe mulya mujaganya nga mwebuuza temwawukanye n'oli bwe yabuuza nti ebbanga lyonna mpulira ng'era mubadde mwegeresa nti mulina amaanyi bwe nabasindikira amata bambuuza amaanyi gammwe gali luddawa naffe tubuuza ekintu kye kimu his excellence the president mu kusembayo okwo n'okugoloobakwo olaze amaanyi mangi nti ate era oli w'amaanyi n'olina amagezi mangi naye ate okulembeseza byakulwanyisa so si bwongo obukubangibwa Bible ebbanga lyonna ngibasomera yagamba nti amagezi mu ttalo gasinga ebyokulwanyisa byonna n'ebyo ebyebagalibwako byaffe abanalwanda abatufuga mu kulembeseza nnyo amaanyi n'ebyebagalibwako byammwe naye ate amagezi mugalese mabega ekyo muteekeddwa okuddamu mutunuulire eggwanga liteekeddwa kulerebwa litya nga tetutaddeewo mawanga tetutaddeewo nsalo z'amadiini yadde omukwano wabula tuzimba ekigambo unity in diversity n'ekigambo individual merit tutegeera tutya busobozi ki eryo eggwanga eritegerekeka ndaba ekikolwa ekitambula olwaleero walibanga waliwo immortality ezimbibwa etali mu byabulamu nti Museveni onoobeera imoto ebbanga lyonna immortality yammwe egamba etya munalwanda vva ku bukulembeze omunalwanda addeko olwaleero abaana baffe battiddwa ensi ebonaabona projekiti ya muhoozi balamu gye yakulembesezza nga ggwe Saabalwanyi nti ssebo webale kujjayo ggwanga ate era nkutegeeza ebigambo bino n'okutuzaalira omwana omusika agenda okuddamu asikira ebintu byo okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nentunuulira ekisejjasejja nembuuza nti balamu okukumukawa kale ebigambo bye bimu ng'oli bwe yagamba nti mazima ddala musome ebbaluwa n'emyoyo gyazo ate era muddemu n'okwanukula mu bbaluwa ne bannannyini kuwandiika kwayo ebbaluwa gye nsoma esinza ku bikolwa byammwe neebuuza eggwanga mulyagaza ki naye kano ka immortality ke mutandise okuzimba nga kalaga ki Museveni aveeko mu political timehouse mwe tuli mutabani wafune liwe sobola okumuleeta either nga tuse mu kalulu oba nedda byakyana kiteera bya kisiru mummwe temulina amwali nanteekateeka neebuuza era nga bwe ntunuulira kitaye wa Museveni baamulaganga polojo gye yali atuula mu biraalo bye ne lugabireze teri yamanya nti mazima ddala atunula bw'atyo asobola okuvaamu omwana ate Museveni asobola okufuga eggwanga lino teri yamanya bwe mutamanya bwe mutyo naawe amagenda go bw'otagenda kugamanya ne muhoozi waali tayinza kumanya nti ayinza okuba oba nedda ne bwe kibanga kyekikoligo kye mwagala okututega nsaba busabye ebbanga lyonna Katonda asooke kujjako muhoozi bw'oli muziikako n'otegera nti eggwanga bwe batyo badde balumwa abaabwe nga bagenze nti ddala naffe tuli kyakyanca ku lwekyo ntuga nti oba oli awo omwoyo gukukomyewo gye tuli naye lwaki tutuuka ku mmaze ku bintu ng'ebyo byekyana ekito ng'ekyokukolebwa bwe kirina ekkubo likyaliwo mu budde obutuufu ng'ensi tennayonooneka mutufudde abasiru abagwegwenyifu Abaganda n'abamawanga abasigalidde naye nkutegeeza immortality gye muzimba etambulya mu descendance yammwe nti ono bw'avaako ono yabaddako n'eyo 50 years plan gye mwakyusa nefuka 100 years plan
nkakasa nti eyo si ya Katonda eyo yabalya mmere nga mwe ba Museveni abakyali abato b'ebirowoozo mu nfuga n'enkulembera gye mwawa mattuka eri mu busa ne mujja mutuula mu ntebe ne mutamanya nti amawanga gamiddewo gatya ku lwabone bwago abaffe twezimba tutya n'omukwano gusobola okuyimirirawo tuzeewo enkolagano ey'amadiini ey'amawanga n'emyoyo gyaffe gigattaganya nga tewaliwo bulabe ku buli omu wabula ate Abannalwanda bwe mbasunuulira ebbanga nebaga nti kitabanyi kyenaddula ekyo kitusosola kina sectarianism nepotism racism nebiringa ebyo neewuunya ntegeera mulemeddwa tutegeera ensobi ate mu ssaawa ate bintu birala constitution emba mugisoma mugisoma kifuula nnenge nzirayo ku nsonga eyogera nti president yategeeza Peter Charles Mayiga nti mbunambiro stop okwogera byotategeera era kiveeko tetunagamba nti tugenda kuteekawo license twagambe registration abaffe ebiraalo olina bimeka ensi byobiraga nti bwe tuba tunuulya ku nsonga y'amata n'ennyama gye tulya mu ggwanga Uganda ebiraalo ebibayimirizaawo mu ggwanga bye bino babiregisteringe lwaki kidda ludda lumu emmwanyi ozaagazaaki gwe tunuulira kapasite y'obusuubulaganyi olyoka osinzire ku ekyo kapasite gye tulina mu economics etambula bweti ne bweti ne bweti registration ya his excellence the president okuregisteringa si kibi naye ekigendererwa kyabwe ate kyekibi ekikirimu emmwanyi zikyeyongera okwetaaga tuteekemu akawuka akalala bungi kyobufuluma titwetaaga tutuuke ku muwendo ogwo abafu abasuubulagana ebintu ebyekyana ekito olwaliro eggwanga weri terikyalina trust mu his excellent president okujjako ye kennyini n'abenjuye bo bayinza okukwesiga nze kamwa koogera nkula eminya lya Katonda sina kalungi kenkulabamu okujjako ekyenyalo ekyatuula watukuvu ensi weeri eri mu buzibu abantu bali bubi okeera na byakuregisteringa mwanyi omukulembeze Kabaka Mwake na bikolwa bye ministry gye wawa ono mukyala abaddeko gwe bayogera nti mukyalawo ebbanga lyamazeeko eggwanvu minister yali ani ono w'empeewo azaaliwo w'empeewo no yasooka mu bya marketing owene gundi Ameria kyambadde gwe njogerako Ameria kyambadde ne ministry yabo tebateekeddwa kubeerawo okujjako ministry ya katale konna gye kali mu mpeereza y'omukulembeze ategera kaba mu nsawo oyo omukulembeze yanoonya obutale mu mawanga agasigalidde naye bwe wateekawo ministry namanya nti ddala oyo yajja kutulimbalimba na kutubuzaabuza ministry ekwategana ku bintu by'obugulanyi n'obusuubuzi mu mawanga teba na ministry ya muntu eyeddamu ggwe nga president mutuzanye ticket for that mutulimya bino mubisuula katale ne banyagagawaliramu ne mutulumya ekintu gundi nekyo ne kifa mwatulimya vanira wano ffenna ne tujagalala nti agendo sigala nga mwava ajja kuba yakolimirwa okugira kuti nti vanira kilo ya 12 ne weewunya twajimira ku mitwalo 7 gye twatandikira tujja tukka twagenda tusembayo nga vanira atuuse yenna ayengedde nga wa 12 ne batuleetera mulingano nti mulinga n'eddagala lya simu livaamu ate buli obusigo bulungi okukamala ne kansa tasigalawo abantu abaganda ne balima mulinga ennimiro zaabwe ogenda zituuka mu bitooke byonna mulinga yajjulayo okugira kuti nti mulinga ate ensigo bali bagitula emitwalo 2 okukweza kilo ogenda otutuuka kuti eba ya siringi 3 kati eryo eggwanga butandikidde amatooke gaasooka ne gaba mu Buganda nga mayitirivu lwaki gadda mbalala ewaffe gabaaki emmwanyi obugagga bw'Abaganda n'onyumya middle income status y'ekyana ekito nga wano owekitiibwa Kabaka Muteesa II yateekawo middle income status nga etegereka reasonably n'agissa mu Baganda buli Muganda yenna we yali alina middle income status ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa II yagamba atya nti nkwagaza ennimiro 3 esooka ku yo nga yiyo ey'okubiri eya Buganda eyokusatu mugenda okujja ekikyo kyonoolya naye zonna terinaku neegi Buganda gye yatwala zonna zaali zizo gye bayita middle income status ey'okuteesa n'abantu tubajja tutya tusobola okutambula ku status y'emu gavumenti efuna emisolo emingi ng'ate gaggawazizza abantu infrastructure ziteekebwewo amalwaliro gazimbibwe tuteekewo amasomero amapya universities twongere ku technology enkulaakulana y'abantu n'okutunulira abali mu kituyita vulnerability omuli ba disabled bakazwaite b'amalwa b'entalo tubayamba tutya nga bavuddeko ne basigala nga balabirwa nga tebakola otuzza mu titi for tati
entegeera yammwe sinti temutegeera naye ate mwakuguka nnyo mu kunyigiriza amakulu nti ku mukono gwa kkono mwanywerayo kinene okusinga ku gwa ddyo gwa Katonda. Tugenda bijjawo tutya ebyo kizibu. Kale bwe nabe His Excellency President nga ye kennyini yawe nneena you should tell Peter Charles Mayiga newankubadde nako kali olyomi gye kali naye kagwanidde okuteekako nti Katikkiro Obwakabaka bw'e Buganda ekitiibwa kiwe Buganda naye so saataaliko ebyo bwe muba mwemanyi nga mwemanyi byammwe bya munda mubikolere eyo mu by'obusirusiru naye ate ekitiibwa kyagala kiwe Buganda. Twalwana naawe tolina kyoli just okujjako okuba Yoweri Kaguta Museveni. You are nothing completely. Kyoteekeddwa okussaawo ekitiibwa kikuweebwe gwe kulembezesa kitiibwa. Bayibuli kyega nti anaasabanga obugumiikiriza asooke kuba mugumiikiriza. Anaabanjanga obuweereza sooka obeere muki muweereza. N'oyo anaasabanga ekitiibwa sooka weewe kitiibwa. Bigambo bya Bayibuli. Naye ye amattuka bumattusi olujja bw'ati when you got the parish of Mutebi nga jjajjaawo mu Bannalwanda Funeral Home lwabayita muba Mutebi. Lwaki temutuwa bitiibwa ntambulira mu kwetegeera. Ensa z'abanno mmwe muzoonoonye. Kale ku ekyo kikwatagana ku by'emmwanyi amakulu agakirimu nti nja kukoola Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka His Majesty as of now ekitiibwa kyabwa Emperor gwe kigwanidde okubanga kimuweebwa kubanga jjajjaawe baamuwa ekitiibwa ekyo kitaawe nga kisinzira ku Emperor Haile Selassie bwe yajja mu mwaka 1964. Kale buli Muganda yenna gy'ali taddamu kuyita Ssaabasajja Kabaka His Majesty ate Museveni waali mu lumanyiro lwe n'olujeregerero His Highness ba Highness kikaaki mukopi weewuwo oba aweeza wo kyayi oyo is an emperor waali. Kale nkoola Abaganda okuddamu okuwa ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nti otulina emperor so si His Majesty. Bwe kiri. Reason being amawanga tuli 7-9 agegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda agafuula ekigambo nation nga tuli mu Bwakabaka kiba kitegeeza nti he becomes an emperor automatically owadde bantu tebaagala kimuyita. N'ekitiibwa kya Buganda kideterioratinga wano wensabira Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwangoye kennyini nti jjajjaawo mu kitaawo ne jjajjaawo ababiri baafiira eggwanga lyabwe ne basigala nga balira ne bagamba nti balijja ne wuzi yenna ziye bwali baakomyewo okuddamu okutunga Obwakabaka bw'e Buganda kawero kaddemu okubanga ezimbiddwa mu ssa lyayo. Olwaliro gwe wooli mu bikubalwako essaawa zino nga tonnabaako kutunulirwa kyonna kubanga kyonna ky'onookola tekikusasulwa ate era tewaliwo kigenda kukeera nkya kikubanjibwe. Kigambo kyo kyokka nga Bayibuli kyagamba nti ekigambo bugambe emmeme yange eneewona. Naawe agenda okuwonya Obwakabaka bw'e Buganda kuva mu kigambo kigamba nti ke kaseera nga bwe wali enkoni n'olagira kyekiseera olwaliro veemu ekigambo ky'ogamba President bw'aba bakyatambula n'ebyo byekyana ekito Buganda esobola okwegugunga yokka peacefully ne tuva ku bino ebirembe kubanga entegeera yaabwe terina gyetulaze okuggyako obuwalanye n'okutufuula emmomboze lubeerera. Kaakati kamwako gwe kennyini Ssaabasajja Kabaka gwali n'ovaamu ekigambo ekitukumaakuma n'otutegeeza Abaganda nti kasooke tutunuulire singa balakira ne baleeta ebiteeka ebitategeerekeka ng'ebyagala okuddamu okufuluma ebikwatagana ku ttaka ebiteeka ebyagala okujja ebikwatagana ku mmwanyi ebiteeka ebijja ebikola ku cultural institutions biteeka ebijjajja nga tebikwatagana naye nga birumba kutunuulira nti emabega waabyo byagala kusaanyawo Bwakabaka bwaffe. Akamwa kabakako gwalina ositukiramu otegeeza Abaganda kiki ekiddako. Kale mu ebyo nsuubira nti kikwatagana ku mwanja kikomyawo naye nga ebigambo byange mu kusembayo ku kyo tutuddeyo ku Silver Press tuddemu tutuule abaffe twetunuulire tuteekeddwa kutambula nga tetunnaba kuwaba. Project ya Muhoozi it is completely nothing. Terina kyegenda tugasa si gwe asalawo ate si gwe bulamu. Akati n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba nze kulange kundowooza kumwanyi twali baddeko ne kye tuyita government eseteeko kye bayita price floor and price ceiling. Ojja kwesanga eno eruweero nga kiro emmwanyi bagitadde ku nusunku endebe ng'eri ku mutwalo. Ekyo tokisuubira mu Museveni. It's all about he should be advised. We advising him. Yakuteerawo oli kisamba mugerwa kukwonoonera bibyo. Nga yali talina magezi ga buntu nti ensi ekulaakulana etya. Bodda n'osoma 10 points program zonna kye zisoma zisalaga eggwanga eriteredde ate eririmu amakulu yazisuulawa tazimanyi.
azayita mwezo zennyini butya bwakuba wave through endala nakuba wano emiwulu kwa kitalina gye kitugasa naye nga kyonna kyagobera kiki kwonoona gobo ogamba nti bateekawo price selling ng'ate ayagala kutta buvunaanyizibwa egyo bagimanyi munda nkugambye baatulumya vanira wano nga mutadde ku 7,000 tugenda okufundikira nga vanira agula 10,000 meka 12 abalima vanira bali meka mu Bwakabaka bwe Buganda bali bagenda okugaggawa Uganda yonna yalima webale nnyo ekyo yalita kitegeera nakuwa ekyokola kwe neggamba nti owekitiibwa owa Uganda yagamba nti nze obugagga bwange bwenkodde mu Uganda bwonna sifunanga ku ssente ze nnafuna mu lusuuba lwa vanira mu myaka egi naye nga yakola emyaka 35 wali naye nga weewuunye price batta ya Uganda ate katale k'ensi yonna price teyakufa ddayo tunule ku ssente zaffe zituni wano exchange ddayo tunule ku dollar price bwetambula eya Uganda esobola okumalawo ennaku 10 nga bagula dola essente zezimu naye bw'ogenda ku internet n'otunulayo ku price bwetambula egwa buli after 30 seconds eya Uganda ekyuka bwe linnya bwekka naye eya Uganda baagireka ku leverage awo alina kyayagaliza oyo oba twafuna kye setaani kiri awo peza yogera kwe ensonga nkulu nnyo situfu y'edola ya Uganda yote ebyo tebabiraba satu bita naye nga ku market price every moment eba ekyuka lwaki Uganda yeri static awo nange baawo simanyi naye ng'ekituufu tulina okwebereramu okutereza ebintu bino naye ate honorable nga tukyali ku nsonga ey'emu obadde okimanyi nti n'abalima emmwanyi abalina obusente bwabwe mu mabanks ne bateekako ku mobile money oba oli yaggulako fixed account gavumenti ya Uganda yokati yo kyerowooza nti esente ezo baziruddewo nnyo ku account myezi 7 egenda kuzijjako ekyo kiki kye beetaaga tuddeyo eri mu mirembe gyaffe gy'abajjajjaffe sima kinnya ziteeke mu kinnya temezitwala mu banka kuba bagenda zikekejjula bongera kutwavuwaza bongera kuteeka ku bunkenge gwale yampuliza munna Flashlight channel munna Buganda munna Uganda n'abasigalidde abagwira njagala otegere kino ku nsonga Dr. Hebwa gy'ataddewo nti eggwanga Uganda bwe lyabula enteekateeka ennuŋŋamu togenda sisinkagana kyonna kirimu makulu nga kireeteddwa gavumenti kidderi omwana w'omuntu mu Buganda oba Uganda kizibu nabwe kityo ku ekyo ky'otunuulira nteekateeka ye yabula n'embalirira y'okuba nti tutegeddwa kutambula tutya kasita kyabula mu central government basigaza ekintu kimu tukuuma tutya omuntu nga y'omu essente zizze zirinnya nga zitambula okuva lwe batukyusiza miliyoni n'efuuka siringi 7 twasigala ku siringi 10 nga ge magoba either ofuna kingi oba kitono siringi 10 okujjako yatawa musolo oba mfuna bulungi gwe tofuddeyo nti twava ku siringi 7 ne tujja ku 15,000 omutwalo 2 tugenze ku 5 enkyukakyuka y'essente zonna tekyukakyuka lwaggwe kugaggawala ekyukakyuka lwaggwe kunyegereza teri nsonga lwaki tracing pause mu ssente zaffe noti netuka ku 5,000 it is impossible eyo yeddikoyi munna Uganda gyasooka okutunuulira era gy'oteekeddwa okumanya nti okukyukakyuka kw'ensimbi n'okuweza kwa noti okuba nti eyongera waggulu nteekateeka ya gavumenti butya bwegenda okwavuwaza so si kugaggawaza apaana ekyo tebakikulimba abasomye okubita mu bibikulu mbyetegereze na kino bwe kiri okutegeeza nti essente bwe zinaalwa ku mobile money oba ku bank account nga tezikoseddwa gavumenti neba n'obuyinza obubowa essente ezo oziteeka mu byayo amakulu kye yatulaga kiri ekintu kimu tebaddewo ku lwa mwana wa muntu ebbanga lyonna kakyangejja mu buyinza ekyo kyetegeeza kitegererwatu gavumenti esobola kuyimirirawo ku lwakyo nega nti why tuzze ne price eno egenda kuyamba abantu ebibiina bingi bizze bibeerawo byonna bagaggawale operation welease creation ene ey'amagye gye bayitaani inya lya ligenze batulated nadis jiveeko ekyo kya nadis kyajja ne kijja mu operation creation wazalendo batulated emioga batulated vision 2020 smart 2040 byonna bizze nga dikoiza kukuza nnyisa buzannyisa gwalaba so sikugamba nti government temanyi kyakukola netwetolezaawo bwete bwe muveeno bwe zira nti tate minisita gundi yazibbye
bwe zijja bwe ziti ate bazoza avuka mulete obuwinza bwe buti omuvubuka avubuse buvubuse omulese kumugaggawala nti ate sokolete ekyapa ky'ettaka kitaawa kikuwe ku capacity ki wazze okugaggawaza olwanteze emitego kikaaki kuweesaayo ddyo kona ate n'akima nakino ekiriwo ekyokugamba nti sente bagenda zitwala ekyo gavumenti yalwawo bulwi olwedde ezitutte ng'ekutaddeko emisolo miyitirivu ng'omuntu bw'obaawo obulenzi kikakatako nninnya bulinnya takisi nzitwale Kampala zano ziyisa ku mobile money kisinga ne transport yazeetise bukasoba ng'ozizza emitwalo 3 ku ssimu alinnyeemu ogende Kampala mu mayiro 3 akiro twaliro li ssente okusinga lwenzi sindise eyo gavumenti oba ogibala obubi tebukomye mu bantu ate bubbi mu bantu bubbi eri gavumenti ku bantu bubbi eri gavumenti ku bantu beetwala kino ekya mobile money sente zikujjako kiva mu kulakinga nteekateeka nze gambi badde balidwa singa emayiro gyabwe ey'obwongo badde ku kye tuyita national objective and directive state principles oba principle state policy bazeetegereze bazitunulemu constitution kwetandikira era kizifula national objective gwali eyandaba kyanjawulo kuba nti byebigobererwa ate bimizawo constitution n'amateeka gaayo zino bwe zifa amateeka gali mu constitution tegalina wasinensi yonna zibalina okugoberera bagenda nti twateekawo tutya gavumenti eyimirawo etya ku muntu lwayo agaggawale era batambula aba babiri efaayo etya okumuteerawo entandikwa byonna biri omwo eyo gye bayita entandikwa be yaleese bagite enkomerero enja kusaba topic ya sente tugize mu rupees twatandika mu 2023 okujja nga tutambula sente gye zaava nga tuva mu kauli shows tusomesa abantu ngo kiwadde topic banking system bwetekeddwa okutambula money system on transfers eziri wabweru nga mobile money gye tulina ne reasons why Uganda notes zikyuka buli olukya nga America kacyange bawo n'okulakulana kwayo noti yayo ekoma ku 10 kyokka dwachi Uganda nga bodde notunya pound nga ffe tuli colony my protectorate eri eggwanga lya Bungereza mu states zaayo 5 mwezi 3 olwaleero dwachi sente zaffe zikyuka nga pound tekyukanga amakulu nti government erimu erina emitego egireeta ku bantu bano okubanga bali bwa wansi abaddugavu mbuuza ngoli bwe yabuuza abaana ba tebali bakolinsa abebbulaniya yabuuza nti ani yabaloga abakulembeze baffe abatwala mu Africa entegera yammwe mbuuza ani agisamirira atuddeyo ku kifwa nga akutte bisinde bitawaanya afuwe mmindi eri gye muli simutegeera bwe tuba tulakinga Katonda tudde mutwewombe mu Katonda nga tutegeeza kitukwata mu Bible nga tugiwanika tukitegeeze n'emyoyo gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna naye we tuli mu katyabaga ekyo bw'oba okinyumyako kifu gavumenti omutego gwereese ebimaze okukakasa nti bulijjo ekunyigiriza direct secondly terinaawo nteekateeka yonna eyinza kujja mwana wa muntu okujjako okutunuulira nga twafuuka be bayita abankuseere ba slaves gyeri gavumenti ku lwayo okuyimirirawo ng'ate akabantu abalimu abo kalubatu bubatu bwe bati bw'oba babazi kale ku program gyensabye ejja kuba etunuulira okuva mu mwaka 2023 gye twatandikira okujja kye tuyita ssente nga tuva mu kauli shows program eyo ejja kuba etunuulira ssente ezize zitambula bwe tutambula banking system gwanga erina kubeera etya abaffe ne ssente zitambulira wabweru wa banking system gavumenti ezitunulako etya era ezibala etya nga bwolaba mobile money tusobole okuba nga tugiwadde entaanya program ebeere nga yeeyimiriddewo okusinga okuteekawo obusajjasajja buno yes era kyekyo nonola ensonga eyo abalina sala mu mobile money bannange ebyo gavumenti yebikola siffe naffe tuwulira ne tubikubaganyako ebirowoozo iyo program ejja kubaawo eya banking system esente bazibankinga batya all the system gavumenti wabina okuba program mujja giwuliriza omukamange mubezi baffe ate nga kyatwadde obulamu kale tukyali ku mpewo baweereza ku Flashlight Channel Uganda mwekumireko tukyaweereza kakati honorable nga kyali ku eyo program gyatugenda okumaza olunaku olwaleero tukyalinako neno issue eya land bill kakati ffe twebuuza
omukulembeze eno land assessment biki bye basuubira okuleeta kwegamba byonna biri ku byabulunzi ku byabulimi assessment mobile money byonna sente tuzijja eri ate tulabe bino ebyemmwanyi kwegamba byonna biri awo ate ne baleetako neno issue ya land bill land assessment kikyo gisuubiramu mu parliament yaffe ya Uganda. Olwaleero banna Uganda bannange, most especially Abaganda eryeffe kikwatako kubanga etteeka ly'ettaka lisooka na nannyini ng'oli bwe yagamba nti bwe ndiba mbuulira enjiri ndisookanga na ba mu nju. Ekintu ekitukosa ku nsonga y'ettaka kisooka na Buganda olwa Mayiro kubanga yaayo. Onfuna bulungi? Naye bwe tuli olwaleero tuve mu mboozi ezinyumizibwa. Jakana yazze ku flashlight yawadde ensonga ye, gundi n'avaayo mu bwasaamirivu n'ayanukula, ne gundi n'agatteko kyataddewo mu buto bw'ebirowoozo n'obutaba na information gye tulaakinga ebbanga lyonna. Olwaliro nkizza eri Ssaabasajja Kabaka ne bannabuganda bannanga abaliyo, singa kitunuulirwa nga pulezidenti yatunuulidde mu nnongooseza tuwa makulu, olwaliro ennongooseza ku nsonga ya Mayiro zisusse. We tutuusa tetukyetaaga kuwulira nti wakyali ennongoosereza empya, kigwanidde ku Ssaabasajja Kabaka ye kennyini fulumya statement etuwe ekkubo, either tulwanyisa Museveni kuvaako nga tuyise mu kwekalakasa n'omulaga obutali bumativu, kyekiteekeddwa okukolebwa kubanga gye tulagawo wonna wafu. Tekyaliyo kipya kyaleeta mu nnongooseza y'ettaka okujjako alina interest egamba tujjako litye gavumenti, abantu bano ettaka lidde mu gavumenti. Ebyo byonna bibanyumya nti bya nnongooseza temukyali mu makulu, tetukyetaaga nnongoosereza. Zaggwa 1928 alongoosa yenna addeyo akiteeka liri, byaggwa ow'ekibanja n'atulatya ku ttaka lye ne nannyini ttaka. Busulu n'envujjo ne biteekebwako. Amateeka muzze mugayisa olw'okuba nti Mayiro akenda kali kaasigala, akabaganda abaliddawo kaatawaanya Amiini, kaatawaanya Obote ne Museveni ke kamulumya omutwe, tubba tutera tunyaga tutya ettaka liri kubanga lyasigala vacant. Baganda ffe gy'emyaka 21 okuva ku ndagaano y'olwenda. Kaakati we tuli tetukyetaaga mpulirizo zonna mbu nnongoosereza za ttaka. Abo bame ba palamenti batuyiseemu oba bali emmengo muvuddeyo, Abaganda abakopi kitukwatirako wamu n'abo bategedde nga si Baganda nti Mayiro teri ku Muganda yekka kuba naawe aguze muno Mayiro ekwatako. Bameka abaguze ettaka nga bagwira abava mu sese 13 ziri nga batudde Buganda. Bayitirivu ffenna tusitukire mu lumu. Ettaka terina gye liraga nti lya gavumenti. Gavumenti ko kennyini mu nnyingo yayo eya 26 egamba etya nti yakwimirawo ku kyo okukuuma omuntu n'ekikye. Ekikye kye kiriwa nga talina butuulo? Ekyo kye kiriwa. Na kino bwe kiri tolinda nnongooseza mbu alisho naawulira binaavaayo bitya. Wano tewakyaliwo yenna akubuza bwongo yadde okulimbalimba okufraudinga entegeerayo nti ensonga z'ettaka zikyetaaga okulongoosaamu. Nabasomera amateeka luli gavumenti gezeteerawo njagala gabaddiramu nga gwe mulundi gwa gusembayo. Bazze batulya nga bakyusa ebintu ebyo. Batulawo etteeka erigamba litya nti third party taabenga na buvunaanyizibwa bwonna ku nsonga y'abakaayana ku ttaka. Ebbanga limala newankubadde ettaka eryo liri frauded. Nembuuza teeka kyetandika n'ensobi nga lisembyeyo kirungi oli n'atwala eky'omuntu ekitali kiki. Nguze ettaka nga Dr. Hebwa ndijja kuggwe walibba ku muntu n'olinaŋŋanya mu bipapula ebitali bituufu n'olinguza n'endiguza huudu. Onfuna bulungi? Kaakati ne wajjayo nannyini famire akaayana nti ettaka lino Dr. Hebwa yalifuna mu nsobi okulitwala. Gavumenti egamba nti huudu owookusatu enkaayana ezo tazibaamu. Ettaka ye bamugamba lirye. Kaakati ffe abasigadde ffe twenyonnyolagane ani asasula ani addiza. Nembuuza nti ivo ki gyetandikiramu ng'ate efundikira ne something good. Onfuna bulungi? Eryo etteeka ne lijja. Abanalwanda batubbye amataka gaffe bageeguza mwaka gumu 2 3 ze parties mmeka? Gwe ne bw'olijjanga okaana ng'oli Muganda nti jjajjaffe nannyini ettaka naye nga baalituulako third party baamukugira nga lyetteeka lye baateekawo.
onfuna bulungi tuddeyo ku tteeka lwakindi kuba tulina kye tuyita 32 years rule eyetegeresa mu evidence ekunyonyola bino wammanga omuntu alina ekyapa ekikadde gwe tutunuulira okusinga nanyini kyapa kipya bwe tuba tugobera procedure na evidence ku bwannanyini omuntu yenna bw'ajja n'ettaka nga liva mu mwaka 2013 mpaka 2036 baako mu kuba ettaka mu Guzman's survey bwe yakola ettaka eryo bye bitabo bitano bye yafulumya nga byogera ku mayiro ettaka ly'abalangira n'abambejja nafumya ettaka nga lyogera ku kye tuyita public land n'ettaka eri customary bye bitabo bimeka ekyokutaano naawe ettaka eryogera jurisdiction y'eggwanga Uganda eritaaliyo yali akuba ettaka eryogera ku bite by'abazungu bye baatulamu nga beewola ettaka mu Buganda lye balina okuzza onfuna bulungi kati 32 years rule ate kunnyonnyola by evidence nti ono alina ekyapa ekikadde ye mutuufu oba endagaano esoma obukadde kaakati ate gwe ngambye nti third party oli tumukugidde ate nzize n'obuvunaanyizibwa obulaga nti ekyapa ekyo kya jjajjange amateeka ago gaba tegatomeregana weebale nnyo etteeka eryokusatu lyeririwa bwe kwe kuntegeeza nti due diligence ekolebwa gwagula ettaka so sinza akuguza abaffe gwe abadde agula nga tonnatuuka ku third party kutwala ttaka wakola due diligence nti gwengulako ettaka sirirye bakuteerawo kye tuyita search ekulaga ne procedure butya bw'ozula ettaka nti tusiriva mu nju y'ono amateeka gonna gayambye abatudde mu gavumenti okubba omuntu wa wansi ettaka lye okutwalibwa onfuna bulungi olwaleero gwe bw'oba oyogera kino kiri wase kyenkana ki nange mbuuza bannayuganda tuddemu tulinde nti balongoosereza ttaka lyatera 1928 tuddemu tuwandike tuyimire n'ebipande byaffe nga tutegeeza his excellency president nti mwagala kubba ku mayiro akenda kali akasigalawo nga kabaganda abaliddawo kubanga Obote bwatulismatulinga 667 naye yatunulya ettaka lyonna n'alifuula public land Buganda lyekyabanja litannabakudda mayiro akanaana nako weekali tewali ttaka mu Buganda litagabanyizibwa okujjako emayiro akenda ako ordinance y'Obote bwajja ani amini naye nassaako ordinance yeemu n'ateekawo ordinance eyo ng'atugamba atya omuntu bw'anaamalanga ku ttaka eryo emyaka 12 nga teryamunyenyezza ettaka eryo linaabalibwanga ddala nga lirye ate oyiiyisa ki byange onfuna bulungi n'ekyo bwe kyali etteeka bwe lizze okulongoosereza kiri ne baga nti ordinance eno teyali ntukuvu mwalimu ekigenda naye nga n'Obote amini kyeyali atunuulidde ng'Obote bwe lyabaguliddewo ekkubo naye addira abakakwa banne abateeke ku ttaka lino batwale ku ttaka mu Buganda lyasigala kkalu bannammengo bakanudde amaaso nti bakola gye bali era batunula ebyo biririddawa amaaso gammwe tegalaba kiki ekyabaziba amatu amaaso n'emimwa kaakati ordinance bweyita baga nti yeetaaga okulongoosaamu omuntu ajja kujja asaatukire ku ttaka lyange nga zina ensonga 5 weeziri oyo tugenda mukola tutya azza asaatuka awezezza emyaka 12 nzikiriza ku ttaka lyange naye nga ndi ku sentence ya gavumenti gye nsaavinga bansiba emyaka 12 naye kwe yatulira ku ttaka lyange nkomewo mugambe nti wawo nga nsaavinga gavumenti sentence nega nti exception ebeerewo n'abasikiriza onfuna bulungi ne baleeta exception number 2 nti singa mbanga nali ngudde eddalu nendimulamu emyaka 12 mbutategeera bwange ne mwegabanya ettaka lyange ngambe ntya nga nzize engulu nti waaye ekyo nakyo kitegeereka kituufu kwanali mulalu abaffe namba 3 nejja tugenze mu civil war tugenze kulwana ntalo tuzimazemu emyaka 2 oba 12 gisuseewo nkomewo ewaka nga nagenda kulwanira ggwanga lya mu civil war ntukenga ettaka lyange balyegabanya kubanga etteeka lyajja ega nti waaye ekyo nakyo kirakira etteeka eryo liyite ne wabeerawo akawaayiro namba 4 bukeera enkya nga situnulanga era sifulanga budde kugenda kutunula mu bitabo byaffe bajjajjaffe baatabaala batya naye ngenzo kitunulira nga jjajja bulijjo gwe boogera ku kitundu ate bwe musaayi gwenvaamu naye simanyanga nti ebbanga lyonna awe muli era bwe muzimbye waali wa jjajjanga amakulu nti kidda gye ndi ate 32 years rule wejjira wano onfuna bulungi ne bagamba nti omuntu ebbanga lyonna wamanyira nti ekintu kikye waino kigoberera bwasangako abatudde bateekwa okusasula lwa nsonga ki kubanga tebajja mu butuufu ekituufu kimaze okuzuuka kyekireeta amateeka aga nti etteeka ligoberera buntu
kyova nti courts zetulina wano ewaffe ziga nti courts of equity not courts of law. Tusooka tutunuulira buntu ki abafazze atya. Olwaleero abali mu gavumenti batunuulidde ebyaffe ng'Abaganda menge kanudde amaaso etundu eteeze nga kittimba terinamu kawuluguma wabula okuzimba obuzimbi n'okumera obukooti. Buganda ku ntiko weetuli ne bamera obukooti weetuli ne batambula ne bakaga. Mukyakaga ebiteekeddwa okukolebwa mu bitunuulidde nga byakyana kito. Abaffe banamatumiza misu taga nekitamanyi kyanaddu kyayogeranga ne Museveni yali akyeweredde bambi bakisse bye mwagala. Amaanyi nga gakyaliwo n'okusobola okubanga information tugirina mu bulambulukufu. Ennyonnyola ekigambo mayiro tudde ku nsonga 128 yaggwa ne bitugerezebwa byonna. Tewakyaliwo nsonga ki gye tuteeka mu nnongoseza ya ttaka. Lwaki abagwira mu mwagala ennongoseza z'ettaka nga bannannyini tuteredde entende? Kiki lwaki? Nababuuza ebbanga lyonna teri kenda kalinkole yadde waba dokita aheebwa mu Bunyolo. Teri kenda kali mulango nakyoli yadde mu Eastern yadde ankole yadde Tooro. Teri kanana kaliyo. Teri sikamoza 50 zituddeko bite bya government zimu bitundu ebyo. Lwaki ebya Buganda bifuuka ebya banna Uganda ebyaffe ate nga mmwe temukkiza kubako bye mutola mu Uganda? Ekyo kibuuzo si kyange Jakana nadduli kwanukulu kujjako bategeeza ngoli wegamba it's high time not high time for tea. It's high time for change. Government ubanga bweti bweyagala otulumba olwa ssekinnoomu omuntu ne interest ze eza His Excellency President Kyakkalwe Ssaabasajja Kabaka okuyimirirawo otegeeza Abaganda nti buli omu affeeyo okulwanira eggwanga lye. Ekyokukola ensi ejja kuba ekitegedde. Buganda tulinda kiragiro. Naye bw'oliba osirise gwe abaalidde mu ggwanga lyo kennyini olukwe nga Ssaabasajja Kabaka. Era ebiri kwogerwako bijja fulumayo bwe bityo. Faayo nnyo tunuulire nti bakitaabo ne bajjajjaabo ebifundikwa bye weetisse birimu omuzinzi n'obutegeevu obwetaaga okuddamu okutunulamu n'okwaza. Eggwanga lyaffe balitwala naye nga tekitegeeza nti Kabaka taliiwo. Amaanyi go yeffe abakopi. Teri ayinza kukuzannyirako na kigambo ne Museveni okujja okuwamba yasooka kweyamba maanyi gaffe ng'Abaganda. Kaakati ke kaseera bw'abanga tagalabawo bwe budde tuddemu tumutegeeze tumumulise obwongo bwe bugguke nti abaffe si ggwe maanyi wabula abaakwesimbako n'abaakubeerawo okuga nti tukuwoerera begaali amaanyi. Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye situlenga bituufu olw'eggwanga lyo n'abagenda okuddawo. Semakookira atuulewa abateke bali basalawo nti kale tukyatunudde mu nju eyo. Agenda sikira biki? Abalangira n'abambejja muli mu kagabukazi muli mu kuwasa mbaga zitaliimu makulu kugenda ku myoleso na kugenda ku bya boati cruising. Buganda eggwawo esesebbuka muli eyo. Nsembyo n'ekirowoozo kino nga kiri by the way okutegeeza Obwakabaka bw'e Buganda nti emabega kawo twayosomesa ku nsonga y'ekitiibwa ky'amafumu n'engabo nga yeeyita Omumbejja Mariam Namutebi yaleeta akabumbe n'akassa wabweru n'aga nti ekitiibwa ky'Abalangira n'Abambejja so nga ate ekitiibwa ekituufu ekyakagibwa era ekyateekebwawo Ssekabaka Kateregga kyasigala nga weekiri eky'amafumu n'engabo 1663. Ekitiibwa ekyo n'akiwombamu ebintu 5 naga nti ekitiibwa ekyo kijja kuba kitutte ennono, obuwangwa, obulombolombo, empisa n'olulimi. Naye nga kyetikkibwa Balangira n'Abambejja nabo ekitiibwa ky'amafumu n'engabo. 1933 Omuzungu bw'aleeta ekitiibwa kya St. George, St. Michael and St. George of the Night Commander, owaawano Kabaka n'agamba nti ekitiibwa ekyo tetujja kitwala. Buganda ina ekitiibwa kyayo ky'amafumu n'engabo ekyetikkibwa Abalangira n'Abambejja mu Bwakabaka buno. N'agaana ekitiibwa kiri mu 1933 ne bakamishoninga ekitiibwa ekyaffe eky'amafumu n'engabo kitambulirwamu mmwe. Ne mukwata akabumbe ne mukafulumya ebweru so nga ate ekitiibwa kyammwe tekifuluma lubiri. Era n'obuyinza abo mmwe bwabweyambulako direct ne mudda mu bakopi ne mubanga mugabanya ebikate ng'Omulangira taba na kika. Kubanga abaalindidde Namulondo
nga kabaka ekitikacho kikakasibwa ngomaze tula ku Namulondo nti ava mu mama ki nti gundi yaga nti akabaka mufunye wansenene. Olwaliro twakuba akabumba ako ne kabalemerawo essawa yali muli amigaati akajja kuvaawo tetwakkiriza gundi yakaleeta agenda akajjewo nga mwebojjanga obukoko obuto obutalina amuusa jjo lyabalamu tulyawo ate baleese engoma ey'okubiri eraga nti ate yo ndala nga ate ina olyo lwevaamu lwa Ssekabaka Kimera ate abaana abo nabo bavuddeyo ng'abalangira baagala balabiwe omutuba gwabwe babeere nga bali ku maapu. Abaffe mwawunga kutuuka ku ki? Njagala kibuuza nga sinaamu kyentya. Mumanyi ebyokola bye muteekaawo? Engoma gye bawanga gye mwateekako ekigambo kacwankinzi njagala kibaddiramu nakola episode enne ntongolovu. Nakubira owekitiibwa Lumaama Kalemeera ne mugaa nti waliwo ensonga tufa naye njagala ompeeze emitwalo 33 tubeeko kye tulongoosa n'azikwata mu bunnambiro n'azissa ku ssimu. Nja kumwebaza olw'ekyo newankubadde ze nali neetaaga nagenda otutuukayo nga zo ntono ku ziri nga mbuzaako emitwalo ndowooza nga 12-15. Kye nasabira essente ezo muli emmengo mutudde ebintu bye mutakula temubitegeera. Buganda n'ebyayo amannya gabaweebwa n'ebitiibwa nga biriko emabega ebyakolebwako okubanga amannya ago gawangibwa naye mannya gawangibwa mu bitiibwa byago n'ebigoberera byako. Mudde musome ekitabo ekyawandikibwa Sir Joy Roy Cheswas eyayogera ku nsonga ez'Obuganda n'enjatula y'olulimi n'olulimi lwaffe bute bwe tuwandiika. Yawandiika ekitabo mu mwaka 1940 ekyakigamba the hidden meaning of the Baganda culture. Epeegi ey'ebibiri-3 yeyogera ekigambo ekyogera ku ngoma ez'ettaano ezaateekebwa mu busamize n'obuweereza bw'emyoyo emibi naye ng'engoma ezo teziteekeddwa kuzirika. Buli bwesirika bweti kabaka atudde ku Namulondo ateeka okukisa omukono. Mwalese ekigambo kya kacwankinzi waliwo gye tuyita kacwa nagaddya newerawo ne kacwa ziri ngoma 5 ebbiri baazijjako kacwankinzi kacwa nagaddya ne kacwa nabaka z'engoma 3. Engoma ezo ku ngoma emu yava Buyego ku lusozi lwayo gye baagisengerera, endala yasinzira ku Walusi amaanyi ago gye mwagatankuula naye nga ngoma ntabaazi. Obutabaazi bwazo zitegeeza nti Buganda eyimiridde. Engoma eyo eya kacwankinzi ennyonnyolwako n'amayitire gaayo ge sijja tteeka ku mpewo ebitagwanidde naye teteekeddwa kuba bwe bemaze okuwangibwa kusirika kukubibwa kwayo. Buli lwesirika okukubibwa kwayo kabaka atudde ku Namulondo akisa omukono. Bye muzuukusa mubimanyi oba mutuddeeyo ku malwa munywa ebigere mulannamira abo munyumya ebiboozi nti Buganda ku ntikko. Abaffe bwe tulinga abalangira n'abambejja mu bujagalavu obw'ekika ekyawaggulu. Nannyini kuteekawo ngoma eyo eya kacwankinzi kacwa ddamali ne kacwa nabaka zirina emikolo gyazo mu ebitiibwa by'okubifuna okukakasa nti bakuwadde ekitiibwa ky'obwa kacwankinzi. Bitiibwa ebigoberebwa engoma ebbiri baazijjako ne balekawo engoma 3 bye mutankuula mubimanyi oba muli mwesiriwaza bwesiriwaza. Biveeyo bigamba Jakana na dduli oyo nabira kabirimu olulaalo olumu tategera byakola yendooza yaabwe. Mbirinze mbiise ebbanga lyonna ebyefudde ebigeze ebyo bijje bituule wano sinaawo kitiibwa nsobola okujegera n'omuntu ebbanga lyonna lyemmala nti sina kye neetisse ku lw'eggwanga lyange n'abantu abalituddemu olw'okutereeza. Bavaayo bajejemba Jakana tamanyi kyategeera awamu enno n'agisuula nsuula nono ki nga temulina nekimutegeera. Mwe munjigirize ennono. Ani ayetikka Obwakabaka bw'e Buganda? Ffe bakopi, ffe bannannyini. Tubawabula ate mu byakyana kito engoma ezo ze muli mu kuwangawo mumanya amakulu n'ebigenderako. Kino kidderi ssebuufu bwangu. Engoma kacwankinzi ke banaatandika ogikuba eddirwa kacwa nagaddya. Singa engoma ezo bbiri zizika ne babako emu gye bakuba n'ezikira togenda kudda ku Namulondo omaze okukisa omukono. Lyetteeka lyazo. Emisambwa gye muzuukusa gye mwawongera mu bassekabaka abakadde bwe muba temubitegeera bannaye temuzuukusa bye mutategeera. Nja kukoma ku ekyo eby'omunda libayagala okwongera okubimanyako nga Muganda ddala
ndiba ndi bimunyonyola nekyembekisa kwe kuteekawo ebintu mutategeera nga mulemye okuteekawo administration etegeereka mu Bwakabaka n'ebibanjibwa Katikkiro bingi n'ebibanjibwa Ssebufu Bwango byennyini ebitambula mu nsonga 5 ebulambulukufu bwe okituyita ennono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi bikyamutuddeko tewannabaawo nkyukakyuka ate bazuukusizza birala myoyo gye muzuukusa mugitegeera. That has been a by the way. Ange ntakirowoozaako bebazuukusa babitegeera nga tebikwataganye ku topic eno ninasaze kumpi buli nsonga yonna ku topic gye tugenda okukola nina kabateerako bakategeere. Muve mu kuzuukusa bye mutategeera nga mwerogozza, muve mu kuzuukusa bye mutamanyi nga mwerogozza. Abategedde olubereberye ebbanga lyonna nkibaddiramu mwewazisibwa emizimu gye nnakyeyitize obwali opakasi ku bajjajjammwe ne bujja mubawa endooto nawulyako omulangira omwe yavaamu ebigambo ebimu bwe bansindika katambike n'agamba mbu Kabaka Mwanga yafiira mbu Busoga, Abasoga ne beetikka enjolo ne bagireeta neyita mu Bwakabaka bw'e Buganda era yayogera ne Ssekabaka Mwanga n'ensaba gye nja kumuleka muwolu nebata naye atya nja kumuleka muwolu mulangira ki atategeera nti Kabaka yafiira Seseresi nga alina ebyafaayo obuzimbu nakyeyitize obagwako nga kaali kapakasi ku jjajjammwe Kabaka nga kategeera byonna naye bw'aba oyagala kumanya kituufu ddayo ofukamire wansi okoole bajjajjaabo mwova n'emituba egikola olulyo mwoli bajja kuwa endooto entuufu ezitali gya kyana kito. Muve mu kwerogozza mbu yajja Kabaka gwe baaleeta yava eno e Busoga gwe battira eyo ate yali Kabaka wammwe era enjiro ye bwe yatuuka wano ne bagissaako ekiwero ekiraga nti ono abadde Kabaka neryokedde e Bunyolo ate yali Kabaka Mwanga. Ebyafe mu bigatta ate mwogera bya kisiru. Jakana yeerabidde ate bw'ayakonye ku nsonga gundi abaffe sijja wano kumantuka nti njogere kuba gundi nawulidde yaayagala njogere kino nedda obutegevu tebumpa ekyo. Mwagala kuvayo kusambaza byenjogera nga mmwe baki abategeevu otembera tulemu abaana abato tekitegeeza nti okuba omulangira oteekwa kubanga omanyi naye ate kyakkalwe mu Bwakabaka bw'e Buganda okuba nti mutegeera ate mmwe abasembyeyo mu bubisi mulamye okukkiriza okutegeera akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya kyekiri kubalangira muntu nsolo. Mbaagala wano si Simu mukwekaza kwebbali ate bannange mututegerezeyo mutaani wa Haji muve mu kwerogozereza eyo nabagana mba mumpise mu kiiko lwa Mmengo obanga mwekuŋŋanyiza mu kigango kyammwe nja kubajjamu okubeera abato bakkirize bagane bwe muba temumanyi bye mubanja mu Bwakabaka bw'e Buganda. Jakana Nadduli kitanga mpadde ebintu biyitirivu jjajja nga abadde mulamuzi mu Bwakabaka bw'e Buganda bakitaffe baba bajjajjaffe abayise bonna badde baweza mu layini ya Bwakabaka bw'e Buganda tugituttemu emyaka egigenda okuwera 8 nga weetuli tuweereza mu buweereza bwaffe gye emyaka gye twakamala 821 mu Bwakabaka kuva mu 2000 ewaffe tegwayo mpewo teri kwerogozza naye ate ntegeera ye yensibo bajjajjaffe tutambudde naye ya destination yaffe okujja gye muli nammwe mutegeere bino bwe muba temumanyi nga kwe munaasinzira okuba nti mulamula Buganda ekyo kimugenda ginyeka mu nnyanga bye mweteekateekamu ebyekyana ekito tomanyi ate wefudde ategeera obuzimu bunnakyetize mu bwegendereze nammwe abakyalira amasabo nga mugendayo buli kadde nti bukyalira amasabo mugakyalire nga byemukyala mubimanyi kale abalangira mwerogozza nze jjajjange yaŋŋambye bw'ati ate yandoosezza ebyo muli ku buzimu obwali opakasi ku bajjajja mugende mutegeere olubereberye ekibalutegeeza ki si lwa buli omu kugwirako naye ate balukusomesa olutegeera ojja tegeera nti bwaba ki Musambwa nti ye Lubowa ani bonna baagabana obuyinza bwabwe gwova mwani nti ndi mulangira wa mutindo gwakuna oli muzzukulu ki nti bwe nti mujja bitegeera olusaba basaliddewo Katonda abakuume bajja bitegeera lwampaka kale n'olw'ensonga eyo ye opinion and the personal analysis ey'omukulu Honorable Jakana ebyo twogeddeko naye nga nange nsaba ebintu ebikutte ku mwanyi na agricultural activities ekituufu mukulembeze w'eggwanga yalwadde abyongera bwogeze ssente mu kifo
bitatana nga bwe biri nadde ekyamana banking iyo topic ng'omukulu abategeeza tugenda gyogerako nga time etuuse. I think that's by next week if God wishes. N'ekyokubiri kino ekya land bill buli muntu anoonya ttaka nate gavumenti bw'eba akuyisa diiru zaabyo mu ngeri eyo nange ekyo nkivumirira. Sintu si kirungi abantu babonaabona nnyo babalekera ebyabo naddala obwakabaka bwa Buganda bubaddewo ebbanga lyonna okutuyimiriza. N'olw'ensonga eyo atukuume atakumira mpeera mbagaliza okubeera obulungi musigale ku mpewo the Flashlight channel awamu n'omukulu honorable ate mwebale ku Mwagala nga nabagamba nti no advice and comments zonna zisindike ku ssimu ye. Ebibuzo by'otategedde ssimu ye mutera okugiraba wansi mubimusindikire ajja kugira nga baddamu. Akumata kumira mpeera mubeere bulungi mwerabe. Bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awokutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya